Seke ekibuuzo kyange kiri nti eri abakyala batera okuba mu semina, mu disemina eri abakyala bakola ki? ababa mu semina nga bagira okusoma eddiini lyaibwe, nabo nebiseera ebisinga nga abasomesa baida baba batyama mu wagati. Ekintu ekyo tiddi kiramulirwa kitya mu Busiraamu? Kiramulwa kitya omusomesa omusaadha okutyama wagati mu basomi abakyala? Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasomesanga abakyala, era kyaida mu hadithi ng'omukyala edi eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamukuba nti owange nabbi oyina enaku doomiitinga abasaadha waabasomesa ediini babaniwe almost buli lunaku, almost buli swala. Aye ife abakyala fena tuteerewo olunaku oide ng'okole ki? Otusomese. Era kyategeeza nti nabbi yajjanga yasomesa abakyala. Era nga bwe kyaida mu hadith nti Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasaasa salatul Eid, yayemerera yabuulirira, bwe yamala okubuulirira yatambula yajeri abakyala yabaako n'ebigambo bye yabakobanga bba abaki. Kitegeeza nti byali kitundu ku khutba, aye tuyinza okuba nti yali advise nga eri khasu ku bakyala, nga yetongoleire ku bakyala. Nabbi yaja yayogera nabo bonka. Kikulaga nti kizira buzibu omusomesa omusaadha okusomesa abasomi abakyala, wabula mu kukola ekyo alina ebintu byalina okulingirira nga ki? Ghadhul basar, okuba nga amaiso gagakendeeza, obutabitiriza kulingirira mu feesi d'abakyala, naddala abakyala abewaife wano abatambala niqab, kubanga ekyo mu kwizinganya amaiso n'omuli ebikemo. Ahmad Shawqi yakoba mu kitontome kye nti nadharatun fa ibtisamatun fa salamun fa maw'idun fa liqa'u, nti abantu batandika na kweringirira bamweneregeta, bwe bava mu kumweneregeta balamusinganya, bamala bayogera, ekiriraku kuteesa lunaku, ekisembayo kuba kusisinkana. So amaiso ganaga bwe gajja bwe gaira tiima lungi. Kati ekisookerwaku mu bimu ku byalina okuba omwegendereza gyebiri n'obutabitiriza kukapula amaiso mu bakyala. Ekyokubiri, okuba beewala mu kifo kyonna ekisoboka, okuba beewala ebbanga lyamala nga eddoboozi libakola ki? Baliwulira. Aisha radiyallahu ta'ala anha yasomesanga abasaadha, era twajjangayo bamwebuuzaako basahaba, aye bakoba nti ensomesa ya Aisha nga baidi okumwebuuzaako yalingawo n'ekibiiko, walingawo ekibiiko, ekibiikawo tuyinza ogyeta kateni, nga bawulira bw'eiroboozi lye, kubanga omulamu omukulu muyiwa okubasomesa information gy'oli kubawa ti kifaanani kye wali kola ki? Ali kubasomesa. So ayina okutaawo ejiji wagati we naye okusinziira ku busobozi obuba bukola ki? Obuba buliwo.